Mbalamusaako bassebo ne bannyabo, nze Nnaalongo Nalubaale, nsinzidwa n'ekiwa Mirembe Ebbebasese. Gye baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Tuli ku nsonga ya kikolo na ddagala, nsonga ya kwekuuma nga tuli balamu, era olwaleero tugenda kutunuulira eddagala lyaffe eriyitibwa Kakuba nsimu, abalala baliyita kakwata-bakessi, naye nga eddagala lino mu Lunnyaanyimbe baliyita pricky chaff flower, era tusinga kukozesa bikoola na mirandira. Eddagala lino liyamba nnyo okuba nti omuntu tesiti yo ey'omu kamwa etereera. Eriyo abantu abagamba nze sikyalina tesiti, ne bwe ndya ebiwooma mba siwulira nti biwooma, ne bwe ndya omunnyo mba siguwulira. Kale nno eddagala lino lijja ku improvinga that condition. Liyamba nnyo ku bantu abalina bleeding disorders, abantu abatasiba musulo, abantu abatakuuma mazzi mu mubiri, abantu abalina kidney bladder stones. Era lino eddagala likendeeza n'omugejjo. Ebikoola byalyo bikaayirira, era singa oba obinywedde mu bungi bisobola okutwalako emmanju, emisinde. Kale nno bijjanjaba okutanaka, bijjanjaba endwadde z'omutima, lijjanjaba piles, endwadde z'omu lubuto, dysentery, abantu abalina embiro z'omusaayi, n'endwadde z'omu musaayi. Kale nno eddagala lino lirongoosa emisuwa, likkakkanya pressure, likkakkanya entunnunsi ezikuba waggulu, era liyambako nnyo ku nsonga y'okussa obulungi. Likendeeza okusiibwa kw'omubiri, era lisobola okusafeguardinga against scorpions n'emisota egyo, nga obadde olisimbye awaka, omusota bwe guyita we liri gufunamu okusannyalala. Bw'oba nga otadde awantu nga walumiddwa oba ekiwuka, liyamba nnyo okulabika nga liggyamu obusagu obwo. Emirandira gijjanjaba kansa, era bw'oba ogifumbye emirandira giyamba nnyo ku ndwadde ez'enjawulo ezirumbagana olubuto. Bw'oba ng'ojjanjaba embiro zonna oba za musaayi oba si za musaayi, weeyune emirandira. Bwe tuba nga tusogodde ebikoola ebyo ne tubifunamu amazzi, bijjanjaba scabies. Scabies kwegamba bwa bulwadde bwa lususu, buleetera omuntu okuba nga yeetakula n'olutulututu. Bw'oba nga ekimera kino okyokyezza n'okitabikamu mustard oil, n'oteekamu ne ku tunnyo tutono, oba ogenda kulikozesa ng'eddagala erisenya amannyo, era nga ggwe obulamu bwo bwonna togenda kufuna bulwadde bw'amannyo. Eddagala lino lirimibwa ng'emmere mu China, lwakuba nti ekizibu lisobola okuggyamu olubuto, era mmwe bannaffe abalina embuto tetubagamba nti mulikozese kubanga kusobola te okufiirwa ekyo ekiri munda. Kale nno bingi ebiri ku ddagala eryo, naye nsuubira bye mbagambyeko bye bisinga obukulu, era eri ggwe alumizibwa amannyo, funayo omulandira ogwo ogugaaye. Bw'ogugaaya gukola ekyovu mu kamwa, kirekeemu okumala akaseera,
ojja kuwulira ng'obulumi obugenda. Singa ggwe oba weemanyizizza okuba nga omulandira ogwo bw'ogusanga ogugayamukko, ojja kwesanga ng'ekiyitibwa amannyo okuluma. Gwe wamma ofuma kifume mu bulamu obwo. Kale nno bwe tutyo bwe tulabise, mbaagaliza okubeera obulungi. Nannyini ggulu n'ensi oyo Dunda Lugaba Namugereka akuume atakuumira mpeera. Weewaawo, weewaawo.